Omaze ebbanga ki ng'oli presidential advisor? Ngenda kuweza mwaka. Nsaba ompe ebintu bisatu ebyo by'ogambye president era n'abikolako nga gwamugambye ng'omuwabuzi we. Ebintu bye ngamba president sinza biza mu kamera kubanga ebintu bingi nnyo bentesa naye ebimu bikolebwako ebintu birala bakolebwako kati sinza kubanga nga presidential tulina okukuuma ebyama ng'abantu kubanga president wa byama. Akola naye ng'ebintu ba advisor bye bamu advising nga tayinza bireeta n'agamba nti kino omuntu yampadde advice bw'ati. Okay, oli Munnayuganda. Gwe Uganda ogiraba mu mbeera ki? Uganda eri mu mbeera nnungi nnyo kubanga okusinza gye yatandikira na kati weeri etambula bulungi nnyo. Sinza gamba nti etambula bubi kubanga abantu balina eddembe. Njagala abantu batambuleko mu nsi ez'enjawulo bagendeyo ko balabe ekiriyo n'ekiri mu Uganda. Abantu ba Uganda balina eddembe eddungi ddala. Nze nkyabaza kano kuba ekisooka dda tulina eddembe mu Uganda. Yes. Okay. Okuva wayingira mu byobufuzi. Mujjukira omwaka oguwedde wakola ekivulu ku Serena Hotel. Era muwala oyo omu ku basanyusa omukulembeze w'eggwanga. Engeri gy'olamu music industry ya Uganda singa muwala wayingira mu kuyimba. Olaba ddala nga industry ne mufavoring okuba successful. Nze ekyokuyimba nkiwala nga talent naye njagala kiba nga kyakwongerezebwako bwongerezebwa yensonga kituweerera abaana olaba omwana wange omwedde nze saaga nnyo muteeka mu bintu bya music kubanga Lwaki ate nga bye bikufudde dokita njagala abere ebintu ebyenjawulo kubanga okuyimba kwakwongerezebwako bwongerezebwa saawa eno tetulina mirimu tetukola mungeri gye tutuse mu covid naye tetukola senga twali tulina n'abadokita omwana wange yasoma bwadokita saawa eno senga ali mu kukola eri abayimbi abakolera online ku YouTube other platforms online bafunamu nga bwe bandi badde bakifunamu kitegeeza omulimu gwaffe tegulina nnyo makulu ogw'okuyimba kyenyiza okugamba ogambye tewandiwishize muwala okuba muyimbi sandi mwagadde nalibadde njagala abeere dokita abeere engineer oba abeere ekirala kyonna kuba kati essaawa n'abantu bakola naye abayimbi bwo woosanga ekivulu kitegeeza tulinda batugulewo ng'abantu omulimu gwaffe tegulina nnyo makulu byemu ku bintu bibagenda okusembayo okugula okuyimba okwenyumirizaamu nkwenyumirizaamu nga nze kubanga ffe twatandikira okuyimba kwali kulina amakulu era nga kwamaanyi nnyo bimu ku byo nti nze nfunye manyiddwa abantu kyenali njagala nkifunyeemu sina bwengenda nennemererwa ng'omuntu naye ate ndaba mu miseera ebijja okuyimba kugenda kubanga tekulina nnyo makulu. Gwe n'omuyimbi Bebe Cool tukkiriza nti mwe bayimbi abatukira omukulembeze w'eggwanga nsonga ki ze mututeeze ezinyiga entertainment industry zemugambye omukulembeze ezo zagenda okukolako oba zagenda otereza? Nze ngali mu music industry nyizo mugamba omukulembeze w'eggwanga namugambako twagala kitusinga okutereeza etteeka lya copyright wano waba twali copyright kitegeeza music talina makulu kubanga abayimbi b'eggwanga abayimbi b'ebweru bonna basinga balya ku copyright naye abantu sebagaana kubanga nze ndi wakwogerwako nyina okwogerwako ate bino bimanyiira abantu ne boogera ebifaanana bitya oyo Kasasiro twamumanyiira abantu boogera nnyo Kasasiro n'abeerawo nayogera Kasasiro basimanyi kati Kusasira yawukana omwami we oba kye baagala okuwulira kye bajja okuwulira. Omuntu gw'ozaddemu omwana oyinza okwawukana naye omusajja muzaddemu abaana onsaba okwawukana naye kitegeeza nyina bwe mumuyita kati okyawukana naye mpozi nga mwagala abaana nzitebatte bwe kubanga kubatta awo mba njawukanye naye naye bwe mba nga nkyaba nasobola kwawukana na Sserugga. Okukwatagana twakwatagana dda kubanga abaana nabazaala abaana mbalina abaana ba Sserugga mbalina kitegeeza tukwatagana bwe mba namuzaalamu abaana kitegeeza nyina bwe muyita naye nyina bwakola ki Bajjo sina kintu kyenyiza kufa naye nze Bajjo mugamba abantu benakawa baveeka baleke kuba abantu benakawa bategeera nnyo tebategeera mu ngeri ya ndongo omanyi Bajjo engeri yavudde mu ndongo nga badde mutegesi wa bivulu agamba kayizeeko awo naye kikyamu bambi abantu benakawa baleke. Abantu abamu tebakuzibwa njagala kubuulira abantu abamu tebakuzibwa nga bo ffe twakuzibwa naye kati ffe nga bakuzibwa waliwo ebigambo bye tutayinza kuyisa mu kamwa gamba nti ovuma omuntu oba omuyita ddiikuula oba omuyita simanyi biki kakati waliwo ebigambo ebitayogerezebwa ng'abantu kati nga nze yakuzibwa I respect him era muwe ekitiibwa ku Ssaalongo kubanga bw'ofuna zira Ssaalongo oba n'ekitiibwa muwe ekitiibwa nga Ssaalongo Andrew Mukasa teyakuzibwa kubanga omuntu yakuzibwa tayogera bigambo bitayisika mu kamwa.